Okulonda mu ggwanga lya Zimbabwe kwaliwo Ssabbiiti ewedde era omuwanguzi n'alangirirwa ku wiikendi ng'ono ye mukulembeze aliko Emmerson Mnangagwa. We butuukidde olwaleero nga mawanga okuli South Africa, Russia ne China gakyansindika obubaka obuyozaayozezza Mnangagwa olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko wadde nga bangi bawakanya obuwanguzi buno bwe bagamba nti tebwabadde bwa mazima. Eggwanga lya America lyeri mu kugagasa eddoboozi ku bannansi n'ab'oludda oluvuganya gavumenti mu Zimbabwe abatali bamativu bwe litegeezezza nti okulonda kuno tekwabadde kwa mazima na bwenkanya era nga kwabaddemu ebirumira bingi. America egamba nti wabaddewo okusika omuguwa n'obutali bwenkanya naddala eri ab'oludda oluvuganya nga n'ebimu ku byavudde mu kulonda byapangiriddwa bupangirirwa wadde nga akakiiko k'ebyokulonda bino byonna kabyegaanye. Kyokka South Africa yeetegeezezza nti nkakafu ddala nti okulonda tekwabadde kwangu bw'ogeraageranya n'envumbo ezaateekebwa ku Zimbabwe era ne banenya abatunuulizi b'ebyokulonda olw'obutassala mazima. Mu kiseera kino ab'oludda oluvuganya naddala bannakibiina ki Citizens Coalition for Change ekikulemberwa Nelson Chamisa bakyagenda mu maaso n'okugattagatta ebyavudde mu kulonda nga tebannasalawo kiddako wabula ng'obubonero bwonna bulaga nti bano bandikkiriziganya n'ebyavudde mu kulonda era ne watabaawo kikyuka. Biri Zimbabwe bye biwunzise